Mu mwaka 1869 kati gy'emyaka nga 15 egyakayita mu ssaza ly'Ekkooki ye Buganda wazaalibwayo omwana ow'obulenzi oluvannyuma yatumwa erinnya Semeyi Lwakirenzi Kakungulu. Bannabyafaayo bagamba nti omulenzi ono yakula mulwanyi nnyo ku kyalo nga muyize yeebuuzibwako ate nga mpaawo kyatya. Omutima omulwanyi gwe yalinako n'obuwulize byamumanyisa embuga okakkana nga Kabaka Mwanga amusembeza era n'aba musajja we wa ku lusegere nnyo amulwanira entalo ze. Omusajja ono yali musaale nnyo mu kulwana entalo ezaali zimaze okusimba amakanda e Buganda okwali Abakatolika, Abasiraamu ko n'Abakristaayo era bw'atyo n'okubatizibwa n'abatizibwa mu mwaka 1882. Ajjukirwa nnyo mu ntalo gamba ng'olwawamba ebizinga eby'e Buggala okuva mu mikono gy'Abakatolika mu mwaka 1892. Mu mwaka 1893 ono y'omu ku baduumizi ab'enkizo abawamba ekizinga eky'e Buvuma. Bino byonna byamwongera enkizo mu bafuzi ab'amatwale okugeza yali musaale nnyo mu kukolagana n'Abangereza okulumbaganako Abaleega mu mwaka 1893 ng'ali wamu n'Omuzungu Kano Colville. Okumanya omusajja ono Mwanga yamwagala nnyo yamuwa obwami okumukulemberako essaza ly'e Bugerere. Kyokka mu mwaka 1895 engabana y'omunyago ogwaggyibwa e Bunyoro yaleetawo okusika omuguwa wakati wa Kakungulu ne Katikkiro Kaggwa bwe yalaba embeera egaanye n'alekulira obwami ne yeddira e Galiraaya n'atuula eyo. Eyo nate Abazungu gye baamujja okumuwa obuyinza addukanye ebbendobendo ly'etteeso nga kw'ogasi n'ebitundu ebiriraanyeewo nga Bukediko ne Elgon, omulimu gwe yakola obulungi. Kyokka emu ku bitundu gye yasinga ennyo okunyweza obukulembeze bwe ye Mbale. Yino Commissioner Kano Hayes Sadler yatuuka n'okumuwa square miles z'ettaka 20 mu kibuga eky'Embale mu mwaka 1904. Ng'amaze okukola emirimu gyonna omwali n'okugatta amasaza ag'enjawulo okukola busoga eyawamu yadda mu maka ge ku kyalo Gangama mu disitulikiti ey'Embale n'awummula era eno Mukama gye yamuyitira mu mwaka 1928. Ng'oggyeko amaka ge yaleka emu ku bijjukizo ebikakasa buli Kakungulu we yayitanga gy'emiti emivule gye yasimbanga nga gino givira ddala e Buganda okutuuka etteeso. Olw'emyaka emingi egiyiseewo amaka ga Kakungulu ge yaleka gatandika okunafuwa awaka waamera omuddo n'ekijja kwe yaziikibwa kyonna ne kibuutikirwa ensiko. Kati olw'okwagala okukuuma ebyafaayo bye bannakyewa abafaayo ku by'obulambuzi nga kugasi n'obuwangwa aba Cross Culture Foundation of Uganda batandika kaweefube ow'okuddaabiriza amaka gano na buli Kakungulu kye yaleka kisobole okufuuka eby'obulambuzi. Kyali kisuuliddwa nga kitandise okwonooneka olw'obuwangwa n'obutonde bwaffe okwonoonebwa. Nnyumba enkulu eyo gye twatuuma omulembe gwa Semeyi Kakungulu yazimbibwa wakati w'omwaka 1905 n'ajingira mu mwaka gwa 1912. Yamalawo lupiiya emitwalo 2 nga yazimbibwa omuyindi bamuyitanga Chanand Singh. Bano basinze okuteekako ennyo omulaka kuliko obwali obuliri bwa Kakungulu, endabirwamu gye yakozesanga, sideboard gye yaleka mu nju ye, engoma gye yakozesanga okuyita abaserikale be, effumu lye yalwanyisanga, omugo gwe yakwatanga ng'atambula, essowaani ze nga kw'ogasse n'ebirala. Mu nju eno terekero oba kadiizo mulimu ebintu bino wammanga. Mulimu ekitanda kye kyennyini kye yatumya okuva e Bungereza mu mirembe gya Queen Victoria. Ng'oggyeko bino kaakano bano babakanyira eddimu ly'okuddamu okusimba emiti ginnansangwa mu kitundu kino okujja ebiruubirirwa bya Kakungulu eby'okutaasa obutonde bw'ensi. Yali omu ku bakungu abaakuliramu okusimba emiti naddala egy'emivule ng'agezaako okulinda obuwangwa n'obutonde bwaffe. Omuvule gutwala emyaka 10 okukula naye omuntu n'agutema n'atasimbawo muti mulala. Kyonoona obutonde, ekyo kisintu kibi nnyo. Dr. Sharon Kakungulu Kitayimbwa muzzukulu wa Kakungulu kati ayagala minisitule y'ebyobulambuzi bwe kiba kisoboka ebeegatteko mu kukulaakulanya ekifo kino. Tubakubira omulanga ebintu bino ebya tourism bitwala ssente nnyingi. Ffe nga kinnoomu oba nga famire tetusobola kuba na busobozi okukola bintu biyinza kubeera ku international standard okuggyako nga naffe mututaddemu amaanyi. Siragi Kamulegeya omu ku Baganda ababeera Embale agambye nti okuzzaawo amaka ga Kakungulu kyakuyamba nnyo okukuuma ekitiibwa kye n'ebyo bye yaleka. Kakungulu ng'omuntu eby'okumwogerako bingi n'olwekyo bwe babaawo ekyo ekisigala nga kimanyisa Kakungulu kituwa naffe essanyu naffe abaali abagoberezi abajjukira nti bajjajjaffe batambula ne Kakungulu tufuna amaanyi. Nabumali ye yamutandika, Budaka ye yamutandika, Engora ye yatandikaga amasomero. Wano mu kibuga ye yasooka okukuba enkambi era n'asikiriza abayindi okujja okutandika okukola amaduuka wano. Alidina Vizra ye yamusika okuva ejjinja ajja akole sitowa wano eyasooka Embale. Ono atugambye nti n'amannya g'ebyalo agali Embale gaatuumwa Kakungulu yennyini gamba nga Nkoma, Gangama, Busajja bwa Nkuba,
Muyembe nga kwogase n'ebirala. Era nga bwe mugawulira n'erudde eri amannya ago gye gali. Etegeeza nti byava eri ne babigira ki? Kwega muntu bw'atuuka mu kitundu n'akifaananyirizaako ekitundu kye yalimu ng'akituuma linnya lyekyo gye yali. N'olwekyo tetujja kwerabira Kakungulu.